kuri ziri abiri mwendaze zibula kuri sawa yencha nakolero nyongo kwebaza kumnanga uliza webali nyo bali dala webali kola abavuka katundu kafako Omukozi Akulakulana kekano nyongero kwebaza webali nyo bali dala natumizira 13 mwezi gwa 8 omwaka 2022 mwetuli omwaka guno nga gutandika abasinga kufe twakola resolution twakola in teka ey'omwaka tulina ebirubirirwa bitwaga mwaka guno tulina ogumalako nga tukoze kino na kiri buli mwa abasinga twakola ebyaffe guno mwaka gwino kugwako nga nzimbi guno mwaka gwino kugwako nga nguze ploti guno mwaka gwino kugwako nga nkoze kino mbuuza tutuuseewa kwebyo byonna bitwaga mbokola ng'omwaka gutandika tutuuseewa kubanga ngabo nabagambye eranga gutandika nti tetulowooza nti tujja kulinda mu November tulyoke tukole bitwagamba okukola omwaka guno no tutandikire mu January netujja nga tubigoba naye njagala kubuuza okyali ku mulamwagwo gwo wa setting mu January noba mu December nti 2022 alina okugwako nga nkoze kino yes tubira n'okusomozebwa tubadde n'okusomozebwa covid n'ebirala bitusomozeza bingi naye gwe ng'okyali ku mulamwa kwate kitegeeza ofuna ebisomozebwa omulamwa ogusuula nedda osigala ku mulamwagwo wadde ng'oyita mu kusomozebwa okw'amaanyi okyali ku mulamwagwo gwagamba nti omwaka 2022 gulina okugwako nga nkoze kino. And by the way, it is never too late. Tebunagenda nnyo nti nzegere gye tuse mu September kati ekyo kanchireke tokireka tandika nakyo tumaleko 2022 waakiri ng'olina w'okituuse ate 2023 twonayongereza inshallah singa mukama batwadde obulamu 2023 oyongereze ku kino kyotandise leero so togamba nti nze sijja kutandika oba kaninde January ntandike lumu oba kaninde December ntandike lumu nedda okyasobola okukitandika ne leero obonye kirubira mu bulamu bwo nagamba nga tutandika mu January nti obulamu buno tuyina butambuza utuba abokubumalako nga tuyinawo kyetulaga tuyina kubutambuza nga tweteerawo goals tweteerawo ebiruubirirwa nti September atandika enkya atandika okwosa enkya mu September muno ngenda kukola ki omalo kiteeka nti September njagala mukolamu kino wajja okwanguyira September lujja mutambula omumaleko ng'olina kyolaga nti kino kiri wakyogenda okukola bingi ebiso byaffe tebifaanagana oba ebyetaago byaffe tebifaanagana ojja kwesanga nga nze njagala za kugula ploti ate omulala ayagala za kuzimba omulala anoonya za kusereka omulala anoonya za kukola finishing omulala anoonya za kugala omulala anoonya za kugulayo piki omulala anoonya za kugula kagaali ate omulala anoonya za kugula motoka ffenna ebirubirirwa byanjawulo omulala anoonya za kuzimba factory so kyensaba nti ebirubirirwa byaffe ebyo tetubisuula tulina kiri eky'omwaka 2022 agweko nga nkoze kino naye ate tulinayo ne September ono agenda okutandika ye omuplaningidde otya olwaleero n'olwenkya tulizo zikussa mu kuplaninga ku luli nga lumu ne tutandika okuimplementing netutandika okukola ekyo kyetwagamba nti kyetujja okukola mu September omwezi gujja ogwagalamu ki okole ng'otunuulidde ekyo kyekikuyamba nagamba no nempa nekikulabirako ekyabaddusi bana nafa badduka emisinde ntojja kwesanga nti abamu emisinde gye badduka ne bana abaleeta gold ntojja gamba nti kubanga asimanyi Kiputegei yadduka n'awangula kati katumuteeke mu 10 na yadduka eyo bajja okumuleka naye ati nti emisinde gino bagyetegekera netegeka yanjawulo era kyovula osanga badduka mita 10 osanga bana balina emifumbi nti ne exercise okuteka exercise zabo zebakola oba kutendekebwa kebakola nako kuba eyo kwa amaanyi kwa kudduka baddukira mu seconds tebaweza na dakiika ng'ekyakitadde nti abo olw'emisinde gye badduka ye neteekateeka gye bayitamu kati naawe ekiruubirirwa kyogenda okuteekayo nti September waanaggwerako nga nkoze kino gemaanyi g'ogenda okuteekamu nti gwe yeewadde nti njagula nteeka okubalako nga nguza akagaali nomanya akagaali kagula sente mmeka bw'omanya sente akagaali zekagula noganika kiba kitegeeza buli wiiki bwe mba nzigabizaamu emirundi 4 nekufunayo sente bweziti nti ate wiiki eno emba nsobola okufuna yeetaka sente bweziti kitegeeza bwe nzitematema buli lunaku nina okufunayo bweziti bwemba ow'okugula akagaali kano September wanaggwerako ne ku pikipiki bwe tutyo tumanya pikipiki ya sente mmeka nti milioni 5 bwenzigabanyaamu omwezi buli wiiki mba nina kusasulayo sente nga mmeka nobanya nti milioni 1 nezigwamu kati bweziba za wiiki milioni 1 nezigwamu kati buli lunaku nina kusondayo nga mmeka nomanya
kyolina okukolerera ngati buli lwomanya nti nsonda pikipiki ku nkomerero ya mwezi anajja n'akuleetamu wano nti wayi omusajja aleese bijaketi ebirungi eyo totunulayo kubanga tusonda za pikipiki ono anajja n'akuga nti wayi waliwo wano omuvubuka atunda eyo totunulayo kubanga ekirubirirwa kyaffe nti waliwo obusimu obwazize eyo totunulayo kasimu kaleke faafagana ne koolina kati paka tutuuka ku kirubirirwa kyaffe so kyensaba nti tusetinge goals zaffe za September tuteekateeka kola ki ebintu bino si byakukolera mu gurupu kale naye tusobola obikolerayo naye ebintu bino gwe niweekubamu tooki gwe September ono n'amumalako nga ndaga ki ng'omaze okulaba August bw'atambudde abamu tetulina kye tulagayo n'ekimu nti kikino kyensobodde okukola kati September abamu tugenda namutandikira mu fees olyokuwulira embaga kakate bwe tuba tutandika bwetutu September tumutandise bwetutu twesetting watuteekewo ebirubirirwa byaffe nti waanaggwerako kino nga nkikoze tugoberere ekyo gwe ng'okirina muli mutima gwo teweetaaga tekuyita kyalo teweetaaga kuyita family yonna ogibule nga bw'ogenda okukola ekintu gundi naye gwe ng'omuntu weekubamu katookiko mu mutima nonga ndi musajja mukulu nkeera n'enkola mwaka n'engumalako nga sirina kyendabye naye nga likaneewe kino nwane wakiri September ngendo mumalako kino nga nkiwummuza wali. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze.